Nkwaniriza nnyo alaba Bukedde TV1 nenkwebaza okubanga gye wasazeewo bukya bwakedde olunaku lwa Sunday. Kulisaayo munange agenzeeko mu kyaki ne weebaza Omukama. Bannaffe abasiraamu abakyatambuza ekisiibo mwebale kukitambuza. Nange nze ne program Omuntuwabantu. Nkomyewo n'ekitundu eky'okusatu ne Robert Kabushenga omukungu wa Ssaabasajja. Bw'oba musubwa Sunday eri katono nnyo kankulozeeko ku ebyo bye yayogera. Mweba bagiyita batya vidi ng'ogisanga wa mwaka one day ne ya one Parents Day lwajja n'akukyalirako kati mami mukazi watunga yeewaayo yefiiriza najja n'emmere ne tutuula awo ne tulya nandekerayo omugaati nakulekerayo kasente nakulekera ne grab mbere ng'ebyo binyeebwa ngambye ennaku zino abaana batwala ne mineral water kati muli bantu bangeri kimu. Yoyo gwe nkomyewo naye mu kitundu kino twagala ayongera okutunyumiza obulamu bwe abuzimbye atya okuva mu buto okutuuka wano waatuuse. Twagala atunyumize ye embeera ezize yazijja kwani ziyambye zitya kiki osobola omuyigirako. Katuyongereyo mu kitundu kyaffe ekyokusatu n'omukungu Kabushenga ng'atunyumiza. Nti senior 6 ogimaze. Kati n'ongamba obulundi ogusooka biganye. Kyanjiwa. Nengenda n'ensoma obusomesa e Kabale. Kati omanyi bw'osoma obusomesa buli bwe mumala taamu ey'okusatu olina okubanga wafunye essomero gy'ogenda okukola teaching practice. Kati nze saakimanya. Naye ng'ogenda okusoma obusomesa kye wali oyagala? Nedda nze nali manyi. Wali oyagala ki? Nali manyi ngenda Makerere ngenda kusoma Amateeka. Ekitegeeza Amateeka yali dream y'okuva buto. Nga kyemmanyi nga manyi kigenda kwekola kyokka. Bwebigezo bwe bigaana ne ngaaho byaganira ddala flat ne ku private nga ne McToyins ate ebiseera byaffe private yaliyo yali government yokka. Zaagaana yoyo ekituufu byagaana nakola empewo nga kati kye nnina okukola kwe kunoonya wawe ensomera nga sinza ng'ekyokuddamu siina nawe nkitandikira. Kati kyenzijukira ku ekyo kale ngenze Kabale tandise okusoma awo ebyobusomesa nenejjusa lwaki saasoma economics nsobola okukola UCC naye kale kangine nsoma obusomesa. Kati bannange bo baali babimanyiiko nti olina okunoonya gy'okolera teaching practice. Nze ne siginoonya. Bansindika mu kasomero edda walingawo amasomero nga bagayita third world schools. Nakati gye gali? Bansindika mu third world school negendayo bannange natuukayo batutadde mu nnyumba. Yali luddawo eyo? Bw'ova entungamu ng'ogenda e Kabale wakati awo waliwo ekifo bakiyita Lwahi. Lwahi awo ekyamaguzi ekisinga okubeerawo bitungulu. Ndowooza ebitungulu bya Uganda ebisinga bivaawo. Kati okyamirawo n'oyingira munda eyo akasomero kaali eyo nga bakayita Lwamanyonyi. Ntuuse master ngenda kusomesa Luzungu ne history. Ntutuuseeyo nsomesezza nkomyewo nyumizizaako mama wange mugaye nti kati njize kati olwaddako. Naye sooka oyongera otunyumizaako Robert awo mu busomesa. Abaana batiizinga ba student teacher. Nze kuva edda siri wa ku muzannyo. Tondeetako lugezigezi olwo. Nga tondeetako lugezigezi olwo. Nze nabagambirawo ku beginning nze sizannya. Kuba bw'onoobakkiriza abaana bakuwalampa. Nze nabagambirawo tebakuwaayo na linnya. Temunzannyisa. Ni mukambwe. Kuba abaana bakulinyirira. So naye nga batwagala kuba twali at least twali tusomesa. Kubanga oli musomero eyo abaana tebalabangako English teacher. Bw'ogenza otandise obbawa vocabularies. Obakubisiza amasanyalaze. Ate tokkiriza kwogera lulimi lulala babaza okwebuuzaako oli mu Luzungu. Kati ekiseera kituuka ne ngamba wange kino ekintu kirabika tekijja kukola kati kye naakola ye kansomesa ennyo kati olwo mumaze sekendia ngenda kusomesa Lukunjiri nsenzeeyo ngenda kusomesa ngenda kukola nnyo omwaka ogusooka ogwokubiri ngula akagaali. Lwa plan yange bwejja
wenagula akagaali nfune emirimu emirala ng'ebiri nkole part time mu masomero amalala awo nyongereko ku kasente kuba nali awo neekakasa naddala mu luzungu nga neekakasa nga temmanyi nti abasomesa oluzungu batono nga manyi ekirooto kya maama ekyokuliisa fooko okyakiganye oli kati ekyo kiyise kati ndi ku birala kati pulaani ngikubye ngimaze nga kati ekiddako kunoonyayo omuwala nga yakamala siniafu kansitanfuna ennyumba wano ku ssomero gaali ngiguze funeyo omuwala wa siniafu soke okola obufumbo kati olunaavaawo someseza emyaka gyange ng'etaano nja kuapulayinga macuwa ngende nsome Kyambogo oba Makerere education ngende nkola upgrade ezo ze pulaani zange mu mutwe ebintu byakyukayo nenvaayo Kampala nenkomawo. Wakomawo otya? Kati tuba mu ssomero ne wabeerawo strike. Erukunjiri. Strike eyo bwegwawo abasirikale ne bajja okukola ki okontrolinga abaana ne bakuba amasasi ne batta omwana. Kati kubanze nali musomesa eyali mu ssomero nzeko olunaku olwo abasomesa bona baali bagenze Kabale kuziika Kivenjere. Abaana ne bagamba nti oyo omwana Kabushenga yamusse yamukubye alina emmundu. Ne bagala bakole ki? Bakutayize bakole mu justice. Ngenda okuwulira omwana najja nadduka n'angamba masita genda bawana abaana bagenda kutta. Nintambula ekiro. Ensi nekasuka naye bagamba akugoba yakuwa ekkubo. Nengenda ebiseera ebyo walinga abantu be bayitanga district administrator DA kyala bijirwa nansanga mukubo nga ntambula ekiro namba okola ki ne munyonyola emigaba nagajamu nankweka ewuwe for about 3 days nanteeka mu Santana ye ne bakawansi mu butu emabega nga abaana bakyanoonya naye kati bategedde ndi wa DA kati bajja. Waliwo omusajja wa military najja n'atugaa nti mumanyi nti abaana bagenze kuziika ne bagabe banaavaayo eri bajja kwokya ennyumba ya district administrator ate tetulina ngeri gye tukola kye bacontrolling. Mwana muleka agende 11 nenyingira mu kimotoka nengenda ne bantwala omwana nambuuza katukutuuseewa naye nga waliwo essomero eddala mikwano gyange gye baali bakola teaching practice abawala nentuukayo nembasangayo aŋŋamaani what happened nembanyumiza ne banfumbira caayi ne bampa omugaati ne munywa caayi nengulya ne banga naye toyinza kusigala wano kasita banaamanya nti oli ono bajja kujja naye nga kaŋŋende. Mukyala Bijirwa yali ampadde ssente ninye pick up enzijaawo ekebisoni paka ntungamu tuse ntungamu ninye bino ebirole bisima Naikonto nkirinye njagala kintuuse Mbarara nkwate basi ntuuse Mbarara mbabuuziza nemulagawa baga tugenda Kampala nenga lwaki temuntuusiza ddala Kampala tudde ku kirole paka kupaka paka neninya taxi kamocha eka Kololo mzee ne muyitiramu mama wange mzee yali mulwadde ngubuli bulwadde bumutawanyiza mama ne munyuza nanga kale kati katunoonya omulimu noonyezo omulimu emyezi ogw'okusomesa ngulaba otambudde emirimu kuva dda jabbula kyokka nga jjukira ali weesunze mbw ab'oluzungu baba katale oluzungu ati lwali eri kuba eri mu b'omukyalo naye kati wane Kampala kati lumu mba ngenza okunoonya ku kasente wakazini wange nengwa ku mikwano gyange ne banga lwaki toddamu ngenda okebera ku registration nga yaweddeyo dda nenzira mu senior 5 wewumula emyaka awo emeka gye wamala mu busomesa ena ebiri kati nzizeyo ozeeyo mu senior 5 mu bufunze gye emyaka ena kati kitegedde wali mwalirivu nno bwembeerera mu senior 4 omwana yali mu senior 1 kati tuli ffenna mu kibiina maama akasente agamba kankatoole nagakwata okusoma busomi kwata sente nengenda
ensinziira ku luno wa ezi ne B oyingire amateeka obulamu ne bulyoka butandika. Weewaawo webale kubanga tukyatambula ffenna tuwumulamu katono tudda na katundu kaffe akokubiri tova ku Bukedde TV 1.